Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga, Uganda yalangirira nti ezingiddwako ekirwadde kya Ebola ekyeraliikiriza ennyo abantu era nga mu kaseera mpaawo kaaga minisitule y'ebyobulamu yatandika okumunyisa enjiri y'okulwanyisa ekirwadde kino ssaako okuteeka envumbo ku bannansi ba Congo obutaddamu kuyingira Uganda nga muno mwalimu n'okuyimiriza enteekateeka y'okulamaga nti abalamazi bangi abaali basimbudde okujja kuno okulamaga. Kati olwaleero bannayuganda bafunye amawulire ag'essanyu. Minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Balyomunsi bw'ategeezezza nti kati Uganda tekyalina kirwadde kya Ebola era abantu bonna basanye obutakyeraliikirira. Tulangirira nti okutandika n'olunaku olwaleero tetukyalina ekirwadde ekya Ebola mu Uganda. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala, minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Balyomunsi ategeezezza nti abantu 25 abaakwatibwa ekirwadde kino bonna baali Bakongo era yeebazizza bannayuganda okugoberera ebiragiro. Twafuna abantu 20 abaatesitinga ngo balina akawuka aka Ebola. Ate ku 25 baali Bakongo. Okusinza ku Dr. Balyomunsi ziweze ennaku 42 okuva omulwadde eyasembayo lwe yasiibulwa okuva mu ddwaliro ng'awonye, ekitegeeza nti Uganda kati tekyalimu Ebola. Minisita ategeezezza nti okutuuka ku buwanguzi buno gavumenti ya Uganda yakolagana n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne bateekawo amalwaliro ku nsalo okukebeza abantu Ebola. Twakola endagaano wakati ye gavumenti ya Uganda ne gavumenti ey'e Congo etukkirizingana ntugenda okukola amadwaliro eri sayidi y'e Congo ag'okujanjaba abo bonna Abakongo abalina ekirwadde. Bwano minisita akoowodde abalambuzi n'abantu abazze bateeka ssente mu ggwanga okuva ebweru waalyo nti Uganda kati kifo kirungi era tekirina mitawaana gyonna. Kitegeeza nti abagenyi abaagala kukyalira eggwanga abo bonna bamusigansimbi abaagala kujja wano mu Uganda okukola eby'obusuubuzi n'abantu bonna ensi yonna kati bali fuli bajje. Wabula ensalo ezimu naddala nga eza DR Congo zisigadde nga zirina obukwakulizo obumu obw'okwerinda. N'obwolaba omuntu talina obubonero obulaga nti ayinza kuba alina ekirwadde ekya Ebola kati mumutwale mu ddwaliro eriri kumpi. Omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine atenderezza omulimu ogukoleddwa gavumenti mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu Uganda. Buli we tufuna obulwadde buno wabeerawo bye tuteeka mu nkola ne tunyweza response yaffe era ne ku luno naye era nakyo waliwo lessons etwayize. Lesson esooka kulaba nti nga gavumenti tulina okulaba nti tulina obusobozi obufandinga response yaffe ne tutalinda balala.